Basebo ne bannyabo mbaaniriza mu kusinza kwaffe okwa leero, mukulike amakubo era nga bwe tulindako ne ku bannaffe bonna abakyali mu kkubo okujja okwegattako, tunzike emitwe gyaffe katono tusabe. Ayi Mukama Katonda, tukwebaza okutuleeta wano olwaleero. Ayi Mukama, tukwebaza otutambuza obulungi era tusabira ne bannaffe bonna abakyali mu kkubo abajja okutwegattako leero batambuze bulungi. Ayi Mukama, ebigambo byaffe ebya leero bye tugenda okuwulira n'okusaba kwaffe kwonna kwe tugenda, Ayi Mukama, okusaba obiwulirize. Byonna tubisabye ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Kale abooluganda, nga tutandika okusinza kwaffe okwa leero, mbasaba mugolokoke tuyimbe oluyimba 146 katumusinze Katonda waffe.
Mu linnya lya Kitaffe n'ery'Omwana n'ery'Omwoyo Omutukuvu. Ekisa kibeere gy'oli, ekisa kibeere gye muli n'emirembe ebiva eri Katonda Kitaffe ne Mukama waffe Yesu Kristo. Abaagalwa ennyo, tukuŋŋaanye wano mu maaso ga Katonda Ayinza Byonna ne mu maaso g'ekibiina kyonna eky'omu ggulu, okwewaayo eri Katonda nga tuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe, okusinza kwaffe n'okutendereza kwaffe era n'okwebaza kwaffe, okusaba ku lwaffe ne ku lw'abalala, tulyoke tweyongere okumanyira ddala mu mazima obukulu bw'okwagala kwa Katonda era twolese ebibala eby'ekisa kye mu bulamu bwaffe, era tusabe ku lw'abalala ebyo ebyetaagibwa ku lw'obulungi bwabwe. Kale tufukamire nga tujjukira nti Katonda ali wano naffe kaakano. Ffenna awamu. Ayi Kitaffe Ayinza Byonna era ow'ekisa ekingi, tukyama okuva mu makubo go ng'endiga zo bwe zibula. Tugoberera nnyo okulowooza n'okwegomba eby'omu mitima gyaffe. Tugaana okuwulira amateeka ago amatukuvu. Tuleka ebitugwanira okukola era ne tukola ebitatugwanira kukola. So nga n'obulamu tebuli mu ffe, naye ggwe, Ayi Mukama, otuddemu ffe abanaku abalina ebibi. Ayi Katonda, obasaasire abaatula okwonoona kwabwe. Obazaaboneredde nga bwe wasuubiza abantu bonna. Ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Ayi Kitaffe ow'ekisa ekingi, era otubeere ku bwoyo okutanula leero n'okwegendereza, nga tukutya ggwe era nga tukola eby'obutuukirivu. Erinnya lye ettukuvu litenderezebwe. Amiina. Essaala ey'okusonyiyibwa. Kadusabe Reverend ajje agitusabire. Almighty God, who forgives all who truly repent, have mercy upon you, pardon and deliver you from all your sins, confirm and strengthen you in all goodness, and keep you in life eternal, through Jesus Christ our Lord. Amen. Ffenna twatule essaala ya Mukama waffe. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litukuzibwe, obwakabwo bujje, byoyagala bikolebwe mu nsi nga bikolebwa mu ggulu. Otuweerere emmere yaffe ya leero, otusonyiwe okwonoona kwaffe nga ffe tusonyiwa abatwonoona. Totutwala mu kukemebwa, naye otulokole mu bubi, kubanga obwakabaka n'obuyinza n'ekitiibwa n'emirembe n'emirembe. Amiina. Ayi Mukama, otwasamye emimwa gyaffe. Ayi Mukama, yanguwa okutulokola. Ekitiibwa kibe eri Kitaffe n'eri Omwana n'eri Omwoyo Omutukuvu. Mutendereze Mukama. Kale abooluganda mutuule tuwulire ebitundu. Ekitundu ekisooka kivudde mu kitabo kya by'omumirembe ekisooka, essuula eya 29 okutandikira ku linnya olw'omukaaga okutuusa ku lw'e19. Awo abakulu b'ennyumba z'abakitaabwe n'abakulu b'ebika bya Isirayiri n'abaami b'enkumi n'ab'ebikumi wamu n'abalabirizi b'emirimu gya kabaka ne bawaayo ku bwabwe ne bawa olw'okuweereza okw'omu nnyumba ya Katonda zaabu ttalanta 50,000 ne daliki 10 ne ffeeza ttalanta 10 n'ebikomo ttalanta 18 n'ebyuma ttalanta kasiriivu. Nabo abaalabika nga balina amayinja ag'omuwendo omungi ne bagawa eri obugagga obw'omu nnyumba ya Mukama
w'ensi wansi w'omukono gwa Yayiri Omugeresoni. Awo abantu ne basanyuka kubanga bawaayo ku bwabwe eri Mukama n'omutima ogutuukiridde. Era ne Dawudi kabaka n'asanyuka essanyu ddene. Dawudi kyeyava yeebaza Mukama mu maaso g'ekibiina kyonna. Dawudi n'ayogera nti, weebazibwe Ayi Mukama Katonda wa Isirayiri, jjajjaffe, emirembe n'emirembe. Obukulu bwo n'amaanyi n'ekitiibwa n'okuwangula n'okugulumizibwa, kubanga byonna ebiri mu ggulu n'ebiri ku nsi bibyo. Obwakabaka bubwo Ayi Mukama, era ogulumizibwe okuba omutwe gwa byonna. Obugagga era n'ekitiibwa biva gy'oli, era ggwe ofuga byonna. Era mu mukono gwo mwe muli obuyinza n'amaanyi, era omukono gwo mwe muli okukuza n'okuwa bonna amaanyi. Kale nno Katonda waffe, tukwebaza era tutendereza erinnya lyo ery'ekitiibwa. Naye nze ani n'abantu bange kye ki ffe okuyinza okuwaayo bwe tutyo waffe ddala? Kubanga byonna biva gy'oli, era tukuwadde ku ebyo. Kubanga ffe tuli bagenyi mu maaso go, era abatambuze nga bajjajja baffe bonna bwe baali. Ennaku zonna ez'oku nsi ziringa ng'ekisiikirize, so tewali kubeerera. Ayi Mukama Katonda waffe, ebintu bino byonna bye tutegese okukuzimbira ennyumba olw'erinnya lyo ettukuvu biva mu mukono gwo, era byonna bibyo. Era mmanyi Katonda wange nti ggwe okema omutima era osanyukira amazima. Nze nga nnina omutima ogw'amazima kaddeyo ku byange bino byonna, era kaakano ndabye abantu bo abali wano nga bawaayo ku bwabwe gy'oli n'ensanyuka. Ayi Mukama Katonda wa Ibulayimu, owa Isaaka n'owa Isirayiri bajjajjaffe, onyweze kino mu kufumiitiriza kw'ebirowoozo by'omutima gw'abantu bo, oteeketeeke omutima gwabwe gy'oli. Era owe Sulemaani mutabani wange omutima ogutuukiridde okukwata ebiragiro byo n'ebyo bye wategeeza n'amateeka go, n'okukola ebyo byonna, n'okuzimba ennyumba gye nkutegekedde ebintu. Kitundu kikomye awo. Kitundu ekyokubiri kivudde mu bikolwa by'abatume ssuula 7 kuva ku lunyiriri olwa 4. Ne weema ey'obujulirwa yali ne bajjajjaffe mu ddungu, era nga bwe yalagira eyagamba Musa okugikola ng'engeri gye yalaba bwe yali. Bajjajjaffe bwe baagiweebwa ne bagireeta wamu ne Yoswa bwe yalya amatwale g'abamawanga Katonda be yagobanga mu maaso ga bajjajjaffe okutuusa mu nnaku za Dawudi, eyasiimibwa mu maaso ga Katonda, n'asaba okumunoonyeza aw'okutuuza Katonda wa Yakobo. Naye Sulemaani n'amuzimbira ennyumba, naye ali waggulu ennyo n'atuula mu nnyumba ezaakolebwa n'emikono, nga nnabbi bwe yagamba nti, eggulu y'entebe yange, n'ensi y'entebe y'ebigere byange. Nnyumba ki gye mulinzimbira, bw'ayogera Mukama? Oba kifo ki mwe ndiwummulira? Omukono gwange si gwe gwabikola ebyo byonna? Ekitundu ekyokubiri kikomye awo. Enjiri nga bwe yawandiikibwa Yokaana, essuula 4
n'okutandika n'olunyiriri olw'19. Omukazi n'amugamba nti, ssebo, ndaba nti oli nnabbi. Bajjajjaffe baasinzanga ku lusozi luno, nammwe mugamba nti Yerusaalemi ky'ekifo ekigwana okusinzizangamu. Yesu n'amugamba nti, omukyala, nzikiriza ekiseera kijja kye batalisinzizaamu kitaffe ku lusozi luno newankubadde mu Yerusaalemi. Mmwe musinza kye mutamanyi, ffe tusinza kye tumanyi, kubanga obulokozi buva mu Buyudaaya. Naye ekiseera kijja era kituuse abasinza amazima be balisinzanga kitaffe mu mwoyo n'amazima, kubanga kitaffe anoonya abalinga abo okubeera ab'okumusinzanga. Katonda gwe mwoyo, n'abo abamusinza kibagwanira okusinzizanga mu mwoyo n'amazima. Omukazi n'amugamba nti, mmanyi nga Kristo ajja, gwe bayita eyafukibwako amafuta. Ye bw'alijja alitubuulira ebigambo byonna. Yesu n'amugamba nti, nze nzuuno ayogera naawe. Amangu ago abayigirizwa be ne bajja ne beewuunya, kubanga Yesu abadde ayogera n'omukazi. Naye tewali muntu n'omu eyagamba nti, onoonya ki? Oba nti, kiki ekikwogeza naye? Awo omukazi n'aleka ensuwa ye n'agenda mu kibuga n'abuulira abantu nti, mujje mulabe omuntu aŋŋambye bye nakolanga byonna. Ayinza okuba nga ye Kristo. Enjiri yaffe ekomya ekitiibwa kibe ekitabo. Kale twatule enzikiriza y'abatume.
Nzikiriza Katonda Kitaffe ayinza byonna, omutonzi w'eggulu n'ensi, ne Yesu Kristo omwana we yekka, eyazaalibwa omuwala atamanyi musajja Maliyamu, eyali olubuto olw'Omwoyo Omutukuvu, n'abonyaabonyezebwa ku mirembe gya Ponsiyo Piraato, n'akomererwa ku musaalaba, n'afa, n'aziikibwa, n'akka emagombe mu bafu, mu lunaku olwokusatu n'azuukira mu bafu, n'agenda mu ggulu, atudde ku mukono ogwa ddyo Katonda Kitaffe ayinza byonna, naye alivaawo okukomawo okusala omusango gw'abalamu n'abafu. Nzikiriza Omwoyo Omutukuvu n'Ekkanisa entukuvu ey'abantu bonna era ebuna wonna, n'okussa ekimu okw'abatukuvu, n'okusonyiyibwa ebibi, n'okuzuukira okw'abafu, n'obulamu obutaggwaawo. Amiina. Mukama abeere nammwe. Ayi Mukama otuddiremu. Ayi Mukama otusaasire. Ayi Mukama lokola abafuzi baffe. Yambaza abaweereza abo obutuukirivu. Ayi Mukama lokola abantu bo. Ayi Mukama otuwe emirembe mu nnaku zaffe. Ayi Katonda otulongoose emitima gyaffe munda. Kale ffenna tusabe essaala ey'akawungeezi. Ayi Mukama tukwegayirira, omusana gwo gwake mu nzikiza yaffe, otukuume n'ekisa kyo ekingi, otuggye mu kabi konna ak'ekirukiro, olw'okwagala kw'omwana w'omu yekka omulokozi waffe Yesu Kristo. Amiina. Ffenna ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo, n'okwagala kwa Katonda, n'okussa ekimu okw'Omwoyo Omutukuvu, biri naffe ffenna emirembe egitaggwaawo. Amiina. Kale twewumbeke ffenna tusabe. Ayi Mukama Katonda nannyini kusaasira, bw'atukuŋŋaanyizza olwaleero n'otuleeta wano ffenna tusabire wamu ne bannaffe abali eka abatusaba naffe, n'abo bonna bonna bannaffe abatasobodde kusabako naffe leero naye nga bonna bandibadde wano olw'ensonga ezitali za njawulo. Ayi Mukama tukusaba essaala zaffe zonna zetugenda okusaba leero ziteeke mu mikono gyo, oziwulirize. Ayi Mukama otuwe ebyo bye tusabye, so si lwa kwagala kwaffe, naye Ayi Mukama olw'ekisa kyo ekingi. Ayi Mukama asooke nga tusabira eggwanga lyaffe lino lye tuwangaaliramu wano erya Bungereza. Ayi Mukama oliwo omukisa. Ayi Mukama tusabira abakulembeze baalyo, tusabira n'abakyala baffe Queen. Ayi Mukama omulabirire, omulabirire mu kukosofikasi bwo bonna bwalimu ennaku zino. Ayi Mukama tusabira Prime Minister waffe, baminisita be, n'abafuzi bonna abali mu gavumenti yaffe wano. Ayi Mukama baluŋŋamye babeera bateesa nga batuteeseza. Ayi Mukama obateekeko omwoyo gwo omutukuvu osobole otuteeseza ebirungi. Ate katusabire n'ensi yaffe gye tuvaamu ez'omu Africa. Ayi Mukama okusingira ddala tusabire ensi zaffe eza East Africa, Uganda, Tanzania, Kenya, Rwanda, Burundi. Ayi Mukama tusaba ensi zaffe ezo Ayi Mukama wazituwanga zaabu ezijjuddemu ebintu ebirungi. Ayi Mukama tukusaba ozikulembere, oziwe obukulembeze obutuufu. Ayi Mukama ebintu byonna ebirungi bye wateeka mu nsi ezo tusobole okubikozesa ate obulungi, n'abo bonna abalijjawo nga naffe tuvuddewo basobole okubisanga. Ayi Mukama tuteeka ensi yo Uganda mu mikono gyo. Tusabira abakulembeze abafuga Uganda, Pulezidenti, Prime Minister, Vice President n'abalala bonna. Abakulembeze Ayi Mukama kuba bagamba obukulembeze butaviiri ku Katonda. Ayi Mukama obeerawo
ensonga lwaki olonda abakulembeze be tuba nabo bo batulondera ayi Mukama baluŋŋamye mu bye bateesa ayi Mukama ow'ensi yaffe eyo emikisa bagikuume bulungi ebeere ayi Mukama mu mirembe waleme butabaawo butabanguko bwonna mu nsi zaffe ezo ayi Mukama. Ayi Mukama katusabire n'ekkanisa yaffe eno eya Church of England n'okusinga ekkanisa yaffe eno tusabira wano eya Thornton Heath and St Aidan. Ayi Mukama abakristaayo bonna n'abakulembeze b'ekkanisa eno ayi Mukama obategeka omukono gwo n'omukisa gwo ayi Mukama tukusaba ebintu byonna bye babasabye obuzibu bwonna bye balina ebirungi byonna bye balina ayi Mukama babeere nga ayi Mukama tebeerabira ti ggwe byonna gw'obireeta era ayi Mukama ggwe oteekawo buli mbeera yonna gy'obataddewo ayi Mukama kaseera kano katusabire abakristaayo bonna mu nsi yonna gye bali naddala abakristaayo abo ababeera mu nsi nga tebasobola kwetaaya ne basaba nga ffe bwe tutambudde olwaleero ne tujja okusabako wano olwaleero naye nga beekweka nga basabira eyo nga tebayinza na kusaba ne batuula mu kasabula nga beekweka bwekwesi okusobola okusinza erinnya lya Mukama. Tukusaba ayi Mukama abakristaayo abo bongere obuvumu n'amaanyi ayi Mukama n'abakristaayo bonna mu nsi bonna tusaba ayi Mukama bongere linnya lya Yesu Kristo okubeera nga babeera ekyokulabirako mu mirimu gye bakola ayi Mukama n'okututumula erinnya lyo ettukuvu ayi Mukama katusabire abantu bonna abalina okulumizibwa kwonna okutali kumu mu ngeri zonna ayi Mukama tubateeka mu mikono gyo obanyige obajjanjabe mu bukosefukosefu bwabwe bwe balina ayi Mukama kubanga ggwe musawo asinga abasawo bonna ate nga bwe wagamba Mukama nti gwe bw'otozimba kibuga abazimba bazimbira bwereere kale abasawo bonna bayinza okugezaako naye gwe oba tusazeewo okujjanjaba tebabeerawo awona ayi Mukama tukwegayirira olunaku luno olwaleero essaawa zaffe zino zonna zitugenda okusaba Mukama tuziteeka mu mikono gyo ayi Mukama obeere ng'owuliriza okusaba kwaffe obeere ng'owuliriza n'okwebaza kwaffe osinga abamu babeera bajja kwebaza ku lw'ebirungi bye bayiseemu mu wiiki eno ewedde ayi Mukama tukusaba ayi Mukama owuliriza essaawa zaffe ezo zonna kambasabe mwenna abakristaayo mu ddakiika eddako buli omu asiriikirire aweeyo omuntu we aweeyo okusaba kwe eri Mukama sabirayo omuntu yenna gw'ayagala okusaba alina obukosefu omuntu yenna bw'owulira abaganda baffe ensi yaffe ayi Mukama kati buli muntu yenna ddakiika eddako waayo okusaba kwe ayi Mukama ayi Mukama wulira okusaba kwaffe kale nga tweteekateeka okubuulira obubaka bwaffe obwategekeddwa olwaleero katugolokoke tuyimbe oluyimba olwokusatu namba 159 mu maaso ga Yesu abalokole.
Mukama yeebazibwe. Oluyimba olwo tugambe katuyimbeko ebitundu bisatu. Ndowooza mulaba abaana batulemye okuyigiriza ennanga. Nze nagezaako omuwala n'agiyiga ate ebintu ebyokusoma ne bimutwala. Naye mbakubiriza nammwe mugezeeko tubeere ne options. Mukakkaneeko mu bifo byammwe. Akaseera kano katukaweeyo eri omutonzi nga tweteekateeka okuwulira ekigambo Mukama ky'atadde ku mutima gwange. Mukama Katonda omulungi, sindika omwoyo wo akke wakati mu ffe, agonze emitima gyaffe, naye okusinga byonna ampiseemu ebigambo ebirungi by'oyagala abaddu bo bawulire. Era tusabira ne bannaffe abatasobodde kutwegattako wano, nabo Mukama byonna ebibakutte obite. N'abo abali ku mitimbagano nabo Mukama obasisinkane. Wamu n'abali wano nabo basisinkane mu ngeri zaabwe ez'enjawulo. Ku bwa Yesu Kristo tusabye. Amiina. Abalungi muli mutya? Mbuuliza ku munno oyo akulinaanye nti oli otya munnange? Kasooke ndeko omugezi wano asalewo ki. Sure. Mumpulira bulungi? Mwami Kalanzi, Mwami Mutumba omubuuzizzaako. Mwami Semwogerere yaniriza ku mwami Mukuba oyo. Mubadde mumanyi nti Mwami Mukuba ali wano naffe. Mukama mulungi nnyo, tusanyuse nnyo okukulaba. Amannya gange nze Vincent Mukiibi, omuweereza wammwe. Ne leero Mukama annonze nze mbeera wano okubaliisa ekigambo kye. Muwulidde ebyawandiikibwa mu bikolwa by'abatume okutandikira ku ssuula eya 44. Wagamba bwe wati: ne weema ey'obujulirwa yali ne bajjajjaffe mu ddungu, nga bwe yalagira eyagamba Musa okugikola engeri gye yalaba bwe yali. Weema eno Katonda yagiraga Musa. Omugezi omu yagamba nti bannabbi tebaloota. Bw'aloota aba alabiddwa Katonda, Katonda aba amweraze. Ffe abantu aba bulijjo ffe tuloota. Bannabbi tebakola ki? Tebaloota. Bw'aloota Katonda aba ayogedde naye. Tuli ffenna. Era ne bannabbi nga nabo bavuddeko, ne bannaffe abakyusa ensi eno, ebiseera ebisinga okumpi n'ekitanda kyabwe babeerawo n'ekkalaamu n'akatabo mu lutikitiki luli olweruweero koyita ka notebook. Eruweero tukayita ka notebook. Ayinza okuba nga yeebase n'alaba ekintu
n'azuukuka n'akiwandiika. Enkya mugenda okulaba nga mugabana abasajja nga bakyusizza ensi. Abasinga ku ffe naffe tubiroota, Mukama abitulaga, naye twewuunya bwewuunya, tetubaako kye tukola. Tuli ffenna. Naye bannaffe bo bwe bijja mu bwongo bwabwe nga babiwandiika. Nze manyi abantu bangi nnyo abalabye ebivumbule, ebintu ebikyusizza obulamu, n'aga nti ekintu ekyo nno nakirowoozaako, ate nga mu butuufu yakirowoozaako, naye ng'ate bwakugamba ogala naye gundi olwo yeeteeka awalaba. Kubanga obwongo bwaffe n'obw'abannaffe abakyusa ensi tebulina njawulo, lwakuba nti ffe ensonga zino tetuziwa budde. Tuli ffenna. Waliwo ebizibu bingi nnyo bye tutunuulira mu nsi, naye nga byetaaga kukyusa. Era abantu abamu e Kampala eri nze gye nakulira, simanyi oba nammwe gye mwakulira, bagamba nti kale nze nemba nga nze gundi oyo nandibadde nkola kino na kino, nkola kino na kino, naye nga ate naye alina obusobozi obukola ki, obubikola. Katuddeyo ku lunyiriri olwanamwennya. Naffe tulina empisa bajjajjaffe ze baatuwa. Okiwulira? Ye weema. Bajjajjaffe baatuyigiriza ebintu, baatuyigiriza obuwombeefu, okussaamu abantu ebitiibwa. Ebintu bino bwe baabibawa bajjajjammwe, mmwe abaana mubibawadde. Kuba wano akugambye nti weema baava nayo mu ddungu ne bajja nayo. Omanyi ebigambo bino ebyawandiikibwa, simanyi oba bakyogera batya, naye it is figurative speech. Oba bakyogera mumanyi Oluzungu. Bintu bino babiteeka mu bifaananyi okufaananako n'obulamu obwa bulijjo. Kakati kiri eri ffe okuba nti tubitegeera. Weema bajjajjaabo gye baakuwa, abaana bo gye bawadde. Eruwero tuga nti manke si mankedde. Abantu tugenda tulaba waliwo enkima eri e Japan ne mu China eyo zisaavinga mu woteeri. Ogibuulira kiki ky'oyagala okulya, n'egenda emanju eri mu ffundiro n'ekuleetera drink yo. Ezimu zooza bintu kubanga baziyigiriza, naye bwe ziba nga zo ebisolo ebyo bisobola okukola ebintu ebyo, lwaki ffe tetusobola kuyigiriza baana baffe eweema? Lwaki tugyesigaliza? Tugende maaso. Bajjajjaffe bwe baagiweebwa ne bagireeta wamu ne Yoswa bwe baalya amatwale g'abamawanga Katonda be yagobanga mu maaso g'abajjajjaffe okutuusa mu nnaku za Dawudi. Eno Ekkanisa Abazungu be baagizimba. Kati Bazungu bameka abatuddewa? Mwami Olusimbi gw'omanyi okubala bambalire. Oliwo omu, weebale nnyo. Kakati olaba Katonda yabajjawo n'ateekawo mmwe, n'ateekawo ffe. Naye ffe tetunnamanya nti ensi twagirya. Tuli ffenna. Abazadde baffe baatuyigiriza. Tulina okuyigiriza abaana. Ofunayokko ku budde n'otuulakokko nabo ne munyumya, oba ku wiikendi ng'okwo oba ku kyeggulo ng'ekyo, n'obayigiriza, n'obabuulira weema nga bw'erina okufaanana,
ennaku zino tulina ekisaakaate. Ekisaakaate bw'okyogerako obwogezi kiba kizimbe nga kyetooloddwa. Kati kitwale nti ekisaakaate ye weema, naye ate bw'ogenda mu kisaakaate kitegeeza oba ogenze kulaba muwulizi lye za kizimba, oba ogenze kuwulira mpisa bajjajjaffe ze baatuyigiriza. Ye weema eno gye bajja nayo. Gwe kati njagala okuwemu ekifaananyi, golooza weema bagyetikka ne babeera naye emyaka 40 mu ddungu, ne bagyetikka ku mitwe gyabwe ne bagenda nga bagiteeka buli wamu. Katonda yabakubira ekifaananyi ne kibeera mu bwongo bwabwe. Okiwulira? Kuba wano agambye Katonda be yagobanga mu maaso gaabwe. Mulinawo emirimu mingi nnyo gye mukola eyo. Egyo emirimu gyali gy'Abazungu, naye Katonda n'abajjawo ne muba nga mumugirimu. Amayumba ge musula, maani kumuwana yazimba ennyumba wano e London, e Kampala mmanyi muzimbi. Ennyumba zaali z'Abazungu, Katonda n'azijjamu kati mwe muzeebakamu. Ensi mulaba bwe mugirya. Mwami Mpungu ensolo bw'ogirya. Ennyumba zaali z'Abazungu. Amamotoka wano okujjako bannaffe abagula amapya, naye naffe abagula amakadde gaba g'Abazungu, Mukama n'agabajjamu ate n'agatuuka. Ensi mulaba bwe tugirya. Singa wali obeerako wano mu Croydon emyaka nga 30 egiyise, esitweta mwawo waali Bazungu beereere. Esitweta mumumanyiwo? Bazungu be baaliwo. Kati baani abaliwo? Basomaali. Abazungu baavaawa. Abasomaali tebaakwata muggo ne bagobawo Bazungu, naye bo bajja buzi ensi ne bagirya dduuka ku dduuka. Esweta mwena mumanyiwo? Atamanyiwo funa wano baasi 250 ekutwalewo olwaleero n'otubuulira ku Sande eddako. Baani b'osanzeewo? Bali awo wonna wonna okwetooloola awo wonna okuva eno yonna ku Tesco okwambuka eri yonna waggulu. Oba amayumba baagagula oba bapangisa mapangise simanyi. Nze ku maaso gange ndaba ensi baagirya. Ate Mukama alina engeri gy'akola ebintu. Bw'oba ensi onoogirya, bw'akuleeta mu kitundu nga neiba agamba nze saagala baddugavu banninaane, asenguka kiro, omuddugavu omulala gy'abeerawo. Ensi mulaba mugirya. Kakati bwe mumala ensi ogirya, weema mugiteekawo. Abaana empisa zaffe muzibayigiriza zisobole okuba nti zikakata. Tuli ffenna ku 46 agamba ki? Agamba mu maaso ga Dawudi eyasiimibwa mu maaso ga Katonda n'asaba okumunoonyeza aw'okutuuza Katonda wa Yakobo. Okiwulidde? Naye Sulemaani n'amuzimbira ennyumba. Nina we njagala okubasomera naye ndooza amaaso gantawanyaamu. Tuddeko kemabega katono. Bwe baagiweebwa ne bagireeta wamu ne Yoswa, bwe baalya amatwale ago g'amawanga Katonda ge yagobangamu mu maaso g'abajjajjaffe okutuusa mu nnaku za Dawudi eyasiimibwa mu maaso ga Katonda. Kakati weema eno munaagiyigiriza abaana baffe. Nzikiriza gye bujja eyo wajja kubeerayo omwana anaasiimibwa, anaalaba feva. Wano baakivuunula bubi obwedda nsoma ey'Oluzungu, badde nkinoonya wano mu Buganda tekiri clear. Naye
omwana ajja kulaba favor. Weraba Barack Obama kitaawe yava Kenya, maama we n'ava Ireland, Scotland. Ani? Hawaii naye original endoza bava Scotland oba Ireland, whatever ekimu ku ebyo. Naye ne bamuteekateeka n'alaba favor, okusiimibwa. Kulaba favor kwe kusiimibwa. Bwe tebakivundula naye nga mu Luzungu kiri kulaba favor. Okuganja. Akati no guno mulimu omulala guli wano. Bayibuli eno bw'ogisoma y'Oluganda n'osoma n'ey'Oluzungu. Waliwo omulimu okuddamu okutereeza kubanga bajjajjaffe ebigambo ebimu baabibuuka. Oba mwami Ssemwogerere y'anaagutwala atuule alabe ng'ebigambo by'Oluzungu bikwatagana bulungi n'eby'Oluganda. Tuteeketeeke abaana baffe tubayigirize weema. Mu butuufu n'obwa kansala ne butulema mu nsi eno mwe tubeera. Abantu abasinga wano munansonyi wammwe abaluddewo bw'otuula nabo akunyumiza nga bw'amaze wano emyaka 4. Naye nga impact bagyekozeeko bo bokka. Okiwulira? Nga impact tebagikoze kugasa community. Kuba kati emyaka abamaze wano myaka 4 myaka 5 twandibadde tulina MP agenda n'ateesa. Tuli ffenna twandibadde tulina bammeeya. Nze akabanga kembadde mu corridor wano ndowooza ndabye oba bammeeya ba mirundi 2 abava mu West Africa. Nkyala Mukiibi, bammeeya bameka abava mu West Africa be tulabye wano corridor? Waliwo ko Munnagana yaliko mmeeya wa corridor. Omanyi na bino ebibuga ebitono bibeeramu ne bammeeya. Naye ate bo tebavaayo nnyo, si bamaanyi nnyo ng'ate bwe tuwulira kiri ekya London Assembly. Naye weema bwe tuba nga tuli baakulya nsi eno, abaana baffe tubateeketeeke ebifo ng'ebyo waakiri bakole ki? Babirye. Kubanga be basalawo ne baga council tax alinnye. Olaba bwe tunyigirizibwa kubanga tetulinaayo ddoboozi. Weema tugigayaaliridde. Osanga bwe tunaabateekateeka ne tubateekamu empisa zaffe ennungi ne tuba nga tubakumaakuma. Bwe katagirigirya tuyinza okuwulira nti Prime Minister wa Bungereza atali muzungu asoose n'alaba favor nga Munnayuganda. Naye nga bwe nabagambye emabega wali, ebintu bino tebijja by accident. Bijja na kweteekateeka. Naye Sulemaani anyumya bino byonna ng'agezaako okulaga abantu nti obuwangwa abumanyi, amanyi empisa z'abajjajjaabe, kubanga baali bamuvunaana obutabikola ki? Obutabitegeera. Naye n'asalawo n'abawa ebyafaayo. Oba kyewandiise okulanya n'alanya n'aga nti weema yatuweebwa mu ddungu ne tujja nga tukitwala bwe tuti kati tunoonyawo okugituusa. Kakati gwe empisa bajjajjaabo ze baakuyigiriza abaana ozibawadde. Abaana tubateeseteese olunaku bwe lulituuka bwe baliraba favor, basobole okulaba favor, ng'alaba favor ali omu ku ffe nga mwana waffe. Ate gino emirimu gino egyaffe gye tukola gino egy'okukaluusana temukkiriza abaana baffe gikola. Mubuleke bagitulekere bo tubateeketeeke bagende bakole giri egiddako. Kubanga gino emirimu gy'okukaluukala okukaluukana oba okuluusana, ekyo kyennyini ekyo kye mwogedde. Tetuleme kukubiriza nnyo baana kugyenyigiramu. Ffe ba first generation tugikole, o tubateeketeeke bagende bakyuse policy. Weema yaffe egende Westminster. Okiwulira? Kakati wano omuntu agoba abagwira
naye yali refugee amini yamugoba si kyekyo naye kati omuwulira ali ng'ayogera ng'agamba nti kale tetwagala balefugee bajje muno ate naye yali tuli ffenna ate kyemanyi naye alya muceere nga naffe bwe tuli tebalya mmere ya njawulo mwana wattu kuba naffe eyaabwe twayiga ogirya tweteeketeeke omanyi abamu ku ffe twagala okukola ebintu tulabe change naye change toteekwa kugiraba gwekolerera change n'abaana ne babanga oteekateeka baana bo bwe baligiraba bali kusiima bagamba baliga jjajja yakola ki yateekateeka kuba kati wano Sulemaani senga weemeeno yaweebwa mu ddungu abaagiweebwa ne bagiragajjalira bano abaana ba Isirayiri we baali bandibadde tebagirabako empisa ezo bandibadde tebazitegeera obuvunaanyizibwa bwe tulina mu bulabi weema tuleme kugigayaalirira abaana tubayigirize tubateeketeeke bwe kataligirya baliraba omukisa bwe baliraba omukisa tuwulire wano nti muzzukulu wa Nnaalongo ye prime minister wa Bungereza asoose ate awo kyemanyi Nnaalongo awo ng'akubira mwami wa Lusibiti owajja tugende West Minister omuzzukulu wuuno tasobola kukuleka nga mwami wa Lusibiti naye nga nti ku TV tovaako ojja tulaba ku saa 6 nga nze nange mbeera ku TV awo ne bwe mba ndi ku mulimu eyo baga nti abo bange abo bonna bange tuli ffenna challenge eno tugenda giteekinga oba weema tugenda gireka esaanewo ekome ku ffe waliwo mikwano gyange abamu bentera okusanga bw'oyogerako ko naye ku by'abaana nga baana ba Queen akati nogaa nti omwana Omuganda empisa ze ziyinza zitya okuba nga za Queen zendoza empisa ze zandibadde gwe bajjajjaabo ze baakuyigiriza z'olina okubayigiriza abaana tubateeketeeke tubeere ne bakansala tubeere ne ba MP ba meeya tuleme kubanga ffe tugoberera bugoberezi nali mpuliriza waliwo omusajja awo ali awo ayogera nnyo abeera Boston eyo n'agamba nti Abasomaali e Boston baakabeerayo emyaka teginnawera 2 nindoza balina seneta balina seneta mu myaka 2 nze bwe nali nva Uganda najjala omusajja Omusomaali kuba Somaali teboogera Luzungu naye nga nali naye ku nnyonyi yalinnyira Ethiopia kuba nagwako Ethiopia kakati abazungu ne baŋŋamba nti ntwale obuvunaanyizibwa obw'okumwogerera ku immigration naye nga ate nange byayogera sikola ki sibitegeera naye ng'ali awo ankolera sayini ne mbaga agambye kino ne batuleka ffena ne tuyitawo olaba bwe natwala obuvunaanyizibwa ku nnyonyi obw'omuntu gwe nali sisinkanaako naye omusajja oli Omusomaali naddamu ne musanga after 6 months namusanga e Croydon awo mu 1991 mu mwezi nga Gwokusatu nansanyukira nnyo ng'afuuwa Oluzungu amazima ga Katonda mu kku ng'olumu lumuyita ne matu sikulimba and this is like a genuine case kubanga abo abasajja bo bwe bajja bategeka ebintu kiki ekisooka ne basooka ne bagenda mu Luzungu awo ne balusoma mu evening ne balusoma ne balutegeera ne baddayo ne balaba TV ne mugaa nti naye bwe twali ku nnyonyi wali weefuula bwefuuzi nti toyogera Luzungu kiki ng'ali ne banne bamanyi batambulira mu big group ne bagaa nti weebale kumuyamba yali tasobola kwogera naye kati Oluzungu aluyize kakati omuntu bw'aba asobola okwachivinga ekintu ng'ekyo mu kaseera akatono ennyo kakati ffe abamaze wano
tukoma kunyumya bunyumya nti tumaze ono myaka 3 myaka 4 myaka 2 tuzimbye amayumba e Kampala ate tetugenda kuddayo kubeerayo. Weema tugireete wano tufuneko we tugituuza. Mukitegeera? Noti nesalire ffe naye abaana baffe bo bakole ki? Bamuvinge a notch higher. Naddala mu by'obukulembeze, mu by'okukulembera communities ez'enjawulo, kuba be batusalirawo. Basawo ne bagala council tax ajja kulinnya oba luno oluguudo tulugadde. Emabegakaawo bagenda ne baggala oluguudo luli awo baluyita oba Dabbe Road. Mwami Kalanzi oluguudo olwo bwe baggala baluyita bati? Oluguudo lwe baggala awo e Croydon oluyingiramu nga totegedde. Ancroft naluyingiramu nange nga sitegedde, tewaliiwo nnyo kiraga naye waliwo obubeezi kamera n'akapande katono nnyo. Kakati bw'oba olina amaaso amalamu ngange Mukiibi ovaawo nga tokalabye. Omala okuyingiramu bw'oti nga bakuweereza paundi zaffe 6. Naye kati bwe tuba nga tulinayo abaana baffe tusobola okukiwakanya. Naye wano oyinza okuwandiika ebbaluwa n'okiwakanya nnyo ne bagamba nti kanso yasalawo. Naye akati muzzukulu wa mwami Mpungu oba mutabani wa mwami Mpungu bw'abanga yaliyo nga ye head of police mu Croydon, tumugaa gwe kiki kyoyogera mwana gwe? Biki by'otukola bino? Ayinza okugamba nti tiketi nja gisazaamu muzeeyi tofaayo. Tuli ffenna weema tugiteeke wano. Weema bajjajjaffe gye baatuwa tugireete wano tufuneko we tugiteeka. Mukama abankuumire, kansuubire nti Mwoyo Mutukuvu abakutteko ebigambo bino mubiwulidde kubwa Yesu Kristo Mukama waffe. Ssebo webale nnyo ebigambo ebyo byotugabiridde akawungezi kano. Kati nga bwe tuwaayo ebirabo byaffe basaba muyimuke. Ab'essayidi eno mujja kuyita wakati muweera ate muyinza okuddirayo omukono n'ab'okubaitya namwe mukole bwe mutyo. Kale muyimuke nga tuwaayo ebirabo byaffe tuyimbe oluyimba 326 abantu ba Yesu abalokole.
Mukama yeebazibwe abooluganda. Mukama mulungi ekiseera kyonna. Amiina. Twebaza Mukama atusobozesezza okujja wano. Mwebale nnyo, mwebalire ddala mwenna abasobodde okujja akawungeezi ka leero. Tubaaniriza mu ngeri ey'enjawulo. Simanyi oba tulinawo nga ozze omulundi ogusooka okusabako naffe. Tulinawo omugenyi? Tulinawo? Tetulinaawo mugenyi. Kale twebaza Mukama ffe baaleese mu maaso ge, kuba tegabadde magezi gaffe na maanyi gaffe, naye kisa kye era yatukuumye nga tuli balamu. Njagala okwebaza mu ngeri y'enjawulo abaweereza ba Mukama mu Kkanisa mwenna abalina kye mukola okutwala obwakabaka bwa Mukama maaso. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Okwebaza olw'ekigambo kye tufunye akawungeezi ka leero. Omwami Mukiibi weebale nnyo, weebalire ddala. Tweyanzizza, ndowooza weema tugenda kugikuba wano mu Croydon. Naffe tufuneyo ka street ke tuyiikiriza tukatwale mu Croydon nga amaduuka ga bannayuganda oba gana amaduuka businesses byonna. Ate kisoboka lwakubanga tuba twetaaga okwekolamu omulimu era nga bwe tulina community, naye community zino tuzikozese bannange kati nga bwe tulina omukisa ogw'ekkanisa eno we tukuŋŋaanira. Tusobola olukoddulukira wano wennyini. Tugamba ani akola ki, gwe ani akola ki. Nze akaduuka waliwo obuliri eriri empty ng'oyita munno. Eky'Abasomaali kye batusinza. Naffe bwe tukikola tusobola okulya ensi eno. Tulina ekigenda mu maaso mu kaseera kano nga tulina okuteesaganya okuva mu buli ne teams ez'enjawulo, team meetings. Nasisinkanye wiiki eno ewedde aba ttiimu y'Okana ne wabaawo okuteesa okulungi. Okuteesa okwo kugobererako enjogerezeganya gye twalina last Sunday abaaliwo nga ttiimu Maka eweereza. Bwe twali mu hall twayogeramu nti tusobola tutya okukola ekkanisa yaffe ne tugizzaamu amaanyi, ne tugyeyagaliramu, ne twekolamu omulimu ate nga bwe tuweereza Mukama. So omulimu ogwo gutandise okugenda mu maaso, tukole vision yaffe ey'omwaka guno, engeri gye tugenda okuweerezamu Mukama nga tuyita mu kkanisa yaffe, naye naffe okwefaako n'okwezimba n'okweyagalira mu mulimu gwa Mukama. So wiiki eno enkya meeting erina ttiimu Luka ku Zoom ku ssaawa 2 ez'ekiro. So nsaba aba ttiimu Luka mbegayiridde mubeerewo. Ate ku Lwokutaano tulina ttiimu Matayo era ssaawa 2 ez'ekiro. Ate wiiki eri ejja ku Monday, ku Lwokutaano tulina ttiimu Mako, ku Monday eri eddako eya ttiimu Matayo. Kale aba ttiimu Matayo mbasaba mu ngeri enjawulo mubeerewo. Matayo njagala ate era okubeebazwa ku lw'obuweereza bw'olwaleero. Mwebale nnyo kubanga mmanyi ttiimu Matayo erina okusoomoozebwa okw'enjawulo okutali mu teams ndala. Era bwe baba nga bakoze kye bakoze kyonna tukyebaliza Mukama. Tulina okubasabira naye ate tulina okwongera okugizimba n'okugiwagira nga ttiimu. So teams endala mbasaba wanaabeerangawo bammemba abapya abaagala okuyingira mu ttiimu kati tugira tubalekera ttiimu Matayo kubanga ye erina obwetaavu okusinga teams endala zonna zirina obusobozi kubanga nfuna omukisa okumanya biki ebigenda mu maaso mu teams. So nsaba bwe tuba tusaba tubasabire naye bwe tufuna bammemba abapya ate nabo bennyini tubazzeemu amaanyi nga ttiimu.
Okusaba kwaffe okuddako kujja kubaawo mu mwezi ogujja ogwa February ng'ennaku z'omwezi 2 n'ennaku z'omwezi 27 nga 2 tiimu Luka be baweereza ate nga 27 tiimu y'Okuna. N'olwekyo ndowooza buli tiimu yafunye kalenda y'omwaka wadde n'abajjukizangako naye nsaba mubeere nga mweteekateeka ng'obudde bukyali tusobole okutambula obulungi. Njagala okwebaza abakulembeze baffe abakutwala Sunday school. Sunday school yaffe ezzeemu okuva olwaleero era tuli wano. Sunday school is going on in the small hall. Abaana mpiseeyo ne mbalabako nga basanyufu nnyo nnyo. Nkubiriza abazadde mwongere okuleeta abaana. Ate era tujja kuba n'enteekateeka ey'enjawulo ey'abavubuka. Naye tetusobola kutandika nteekateeka ey'abavubuka nga abavubuka tebamaze kujja mu kyaki. N'olwekyo tusaba abazadde abalina abavubuka tubakubirize nabo bajje mu kkanisa beekolere babeeko obuweereza bwabwe bwe beekolamu n'abavubuka nabo bafune kubanga b'ekkanisa yaffe ey'enkya twetaaga okubazimba. Last Sunday twafuna okwebaza Mukama olw'amazaalibwa g'abantu n'okujaguza okw'enjawulo. So sigenda kuddamu kuyita birthdays leero kuba twaziyita mu last Sunday. Waliwo ataliiwo last Sunday nga birthday ye ya mwezi guno ataliiwo last Sunday. Nga twalina wano ekikosi kinene nnyo last Sunday ne tubayimbira birthday. Kakati njagala kubajjukizaamu katono nga kano ke kasembayo akatalekeka. Ekkanisa yaffe nga bwe mulabye tetubadde na nnanga leero lwa nsonga nti ebintu bibiri. Ow'ennanga alina demand nnene, alina abamutwala walala n'abaako emirimu gy'akola. Naye ate ekiseera kye kimu ebisale bye bitandise okuzitoowa okusinga obusobozi bwaffe kubanga ennyingiza yaffe ntono. Kati njagala bakubiriza abakristaayo bannange twongeremu ku maanyi mu kuwaayo. Abayina enamba z'obweyamo omuwanika ajja kubanga olw'okubanga emyaka egiyise 2 mu COVID tubadde tetufuna kaadzi zaffe kumanya kuwaayo kwaffe bwe kubadde. Naye omuwanika agenda kukikolako mu myezi 2 egiddako. Buli omu alina ennamba ye abe nga amanyi bw'ayimiridde ate tumanye omwaka guno obweyamo bwo bw'ogenda okuwaayo. Bw'obanga tolina nnamba ya bweyamo ojja kuba otuukirira mukyala Sala Mukangula omubuulire nti oyagala okuwaayo obweyamo oba omuwanika waffe bw'onooba omulabe mukyala Ssemambo bw'abanga waali. Naye nga nsaba bakubiriza nti bwe tuba tusobola waakiri buli lwozze mu kkanisa waayo olw'ekkumi. Singa tuba nga tusobola okufuna mu buli mukristaayo olw'ekkumi olusobola okuba nga tuyimirirawo. Naye we twogerera mu kiseera kino ensawo enafuye twetaaga obuyambi. Ate bw'oba nga olina ekyenjawulo ky'oyagala okuwaayo eri ekkanisa details za akawunti y'ekkanisa we ziri oba waayo nga Mukama bw'aba akulaze naye ng'obwetaavu bwo we buli. N'okulanga okusembayo nti abakyala balina enteekateeka yaabwe kubanga balina okuteekateeka Mothering Sunday mu March. Abakyala bonna mukyala Lubega akulira abakyala ajja kuba batuukako okujja ku mukolo gw'okutandika okwezzaamu amaanyi ng'abakyala ennaku z'omwezi 12 omwezi ogujja oluteeke mu ddaale abakyala. Ab'amatayo batutegekedde yo ekyeggulo bwe tuva wano ffenna tugenda mu hoola entono. Nsuubira abaana Sunday school enneeba ewedde tugende ate tusisinkane tunyumyemu nga bwe tusanyuka. Mbaagaliza wiiki ennungi n'emikisa gya Mukama. Mukama abawe nnyo omukisa. Before I proclaim a blessing, I just want to say 2 things. First of all is to say a very big thank you to Vincent
for sharing the word of God with us last Sunday and this Sunday. And I would want to believe he has done an incredible job, isn't it? So just join me in giving him a round of applause and saying thank you very much, Vincent. Yeah, this is part of us discerning what God might be calling him to, and also us as a congregation. And we do believe that through this experience, we will be able to clearly hear exactly what God is not only calling Vincent, but also all of us as a congregation to going forward. The second thing that I would want to say is to say that we are very glad that last Sunday we were able to host the Bishop of Croydon, that is Bishop Jonathan Clark, and Bishop Jonathan will be stepping down as the Bishop of Croydon officially on the 22nd of March this year. His final service will be on the 24th of February at Croydon Minster, starting at 5:30 p.m. So this is going out as an invitation to everyone who attends church and comes to worship within the Croydon Episcopal area, that there will be a service to say goodbye to our bishop on the 24th of February at Croydon Minster. If you're available, you will be very, very much welcome. I am also told that after that, in the Minster School, there will be a massive luncheon to be able to say as well goodbye to the bishop. So if you might not be able to make it at 5:30 for the service, you are very much welcome at about 6:30 for the luncheon to celebrate and to say goodbye at the Minster School. Brilliant. So let us just take a brief moment of silence and then we shall proclaim a blessing. And now, brothers and sisters, may the Lord bless you. May the Lord keep you. May the Lord cause his face to shine upon you and scatter the darkness from before your path. And the blessing of God Almighty, the Father, the Son, and the Holy Spirit be among you and remain with you now and days without end. Amen. Nange mbebaze mwenna kubaawo netusaba ntendereza Mukama. Kati nga tuggalawo okusaba kwaffe kwa leero, tuyimbe oluyimba mujje eri Yesu temulwawo, oluyimba namba 242, mujje eri Yesu temulwawo.